ensonga zino katuzingiremu kati siyingira nsonga za alienskin naawulira sinaaba nawe tonaaba tunaaba fenna tunaaba nze soogera ku alienskin alienskin tuveeyo soogera ku Pallaso concentrating ennyo ku Pallaso kuba alina n'ekivulu kye naakole nange na marathon y'ekiswahili ekyakoleddwa olaba kijja abaakirabe n'abaakikoze bonna muli basiru olowooza Museveni yabirabye nawe wakirabe kuba ogenze n'okinyumyako nti obuuka otya kabangali ya biyitako bwendi anti kati nze nsobola obbiraba olw'ensonga omusawo omuzaalisa akkiriza okulaba ebitundu by'ekyama bya mukazi we. Alright, abatulaba balungi amanya n'eddoboozi nze Jonas Saints bannange mwebale nnyo tuwagira mwebale nnyo tulaba era nga bulijjo mbaawo nnyo n'omukulu Dr. T.AMALE ne tubaako ate ensonga ezimu ze tukubamuko ku torch ate ne tufumiitirizaamuko ku birowoozo olw'embeera eyo. Omukulu ssebo wangi dia nsanyusa okukulaba ogamba otya munnange mpolampola banga tyama n'omugo gwa musa n'omuti gwa tisamutanjagala sikiriza ndi waliwo abatanjagala baba abantu bakwagala ku channel ate baladde wanze njogera amazima nze mbabuulira positivity yokka sitijjukana ate ekituufu nkimanyi kole okay yo nga tuvuddeyo ate tukubemukko ku tooki ate mu kasambatu kakabaddewo kosajjo ak'omukulu Pallaso awamu n'omwana alienskin Owa Sitya danger wakalabi kati Dr. Tinga bansanga discussing alienskin atanaaba tasenya nze Dr. T nti omusajja na diploma ne degree omusajja avuga Benz ng'osanga discussing alienskin atanaaba ne Pallaso omusajja w'amaanyi alienskin mwana w'amaanyi nga tolwanye twabakulu balwa kati mutabani waalaba ebyo oba muwalawo anti gye emirembe gye munoonya buli omu akeera kukola byayagadde kati muli kwepiica ebyekisiru Museveni bwafuga bwe mukaaya nawe mulonda Kyagulanyi ekya Besigye ekya gundi muli mu byakwepi n'oteekako data n'olaba vidiyo n'osasanya 3,000 oyinza oteekako data wa wiiki mitwalo egi n'osasanya 4,000 toto olaba vidiyo za Pallaso olaba bazonto bayomba nane Dr. T ate nkyalo osanga atunyumya ati gwe omusiro yali atugaa tukolagana ebyo bibamalira obudde kuba temwina byakukola mwafuna emirembe temuwa musolo mu bazungu tewali budde obwo osanga omuvubuka nga gino emyaka akubuulire America ludda ng'okola emirimu egi olunaku kuba biruzi weziri ne wano omuvubuka akeera n'alya chapati wiiki nnamba ngawamunakomanda n'amala n'asasula oba afunyeyo akwatirizayo ekyebiri landlord n'amuboma bwati myezi 6 talina kyakola ne naye wa Kyagulanyi opposition ebyo byekigwagwe mu bite government bwe erikyuka nejja eri serious oliraba ne batekwata de basa police mwe obukuta mu luka police okudduka moteka egaba masasi birawo ensonga zino katuzingiremu kati siyingira nsonga za alienskin naawulira sinaaba nawe tonaaba tunaaba fenna tunaaba nze soogera ku alienskin alienskin tuveeyo soogera ku Pallaso concentrating ennyo ku Pallaso kuba alina n'ekivulu kye naakole nange na marathon y'ekiswahili ekyakoleddwa olaba kijja abaakirabe n'abaakikoze bonna muli basiru olowooza Museveni yabirabye nawe wakirabe kuba ogenze n'okinyumyako nti obuuka otya kabangali ya biyitako bwendi anti kati nze nsobola obbiraba olw'ensonga omusawo omuzaalisa akkiriza okulaba ebitundu by'ekyama bya mukazi we si kyo kyekyo naate atolina bito n'olirayo n'otya ng'ate gayina omusawo agambe jamu engoye ng'ogaana ogamba bantayirira ndibudde so nze nina obuvunaanyizibwa okwekebejja biki ebitambula mu ki kubanga ndi munnamawulire ekisooka ate am a rightful thinking person in the society kati omuntu alina okukeera okunoonya ekyokulya tanadde akabizi kalabirira adiscussing alienskin wulira erinnya alienskin what is an alien era nga bwafaanana bw'omulaba musajja wano olabika olina personal issues nagundi nakati nyinza okuwala nakabuyonjo tewamutegeera butegeezi kati ntegeera atategeera naweeka ebisawa nagawa nagenda Bobi Wine namuwaana essanyo emwagala tena makulu views ziri kuli mbw alienskin ayogera eri eggwanga eddakiika 5 nga vidiyo eri mutwalo mwana alina talent
ayina talent baba kunamwe ababawaana kyaka alienskin bakumanija alienskin akatona abo lyenkola ze managing abaye singo kwagala ko kyakwogera mazima bagamba sagala bobu wine kakulankula ekirungi kya noob abaana ba noob tebali violent bali ki physically nti osanze aba noob wali nga abiri bakolako effujjo nga ku Besigye bwe kyali nti Besigye alina bafuutu soldiers okuva ku byalo nga bali aggressive nya tewali social media abaana bakyagulanye balungi nnyo social media bakuvuma kola naye basanga Dr. T nengo oli akuwe muleri simple akwa tebaliyo batono kini nnyo lero okubidde akajjamba ka hamuzi oba nange ndikafuna ddi bino biveeko bino bite bino kyaliwo oli nagamba oyingire Illuminati wagaana nakugamba nkuyingiza Illuminati togabuga yambala esweta yabamwe nedda okufuna abagagga Illuminati oteekeddwa okubeera enkulina era alhamdulillah njatuuka oteekeddwa okubeera omulogo oba omusabi okuwangula ensi eno okusinga mu kintu kyonna oba business oba kuyimba oba politics oba ebirala wabaawo ekisukka ku ebyo bye tulaba emisana ekikolebwa oyo olina okulogamu oba okusaba biryabi kyekisinga kineewa kyamaanyi byonna kisinzenga egy'obikozesezaamu lwakuba Katonda atandika na nnaku n'amaliriza n'essanyu setaani n'atandika n'essanyu eringi etaliko gye liva nga omusajja ajjewa ssente tinaffe tetumanyi era nmuvubuka omuntu okuyita emyezi nga 8 ennaku nga tugirabidde ebbanga teri kikyuka mwe muli Newton muli muno manizirani mukera ne musenya amanyo ne mutambula teri agambe kumanyina okukera n'ogenda ewonga okoye ne webaka mu ntebe kati bannina kola tukola ebintu bingi ekiro okuwumula kwe kukola bayibuli egaana Katonda n'atonda ebintu ku lw'omusango n'awummula lwawummula lwasinga okukola ombadde sikegenderezanga byama obulamu bw'ensi bunyuma kiro bikolebwa ekiro bingi nnyo omuntu nga yeebase wanayinki kati tobola wanayinki akeera ku ssimu kuno gavumenti ensi egiremye kino watewalikoze bwoti ng'afudde atudde na mu ntebe tannasenya namannyo tannaseguka mu kifo yasuzaawo yadde alaba TV otuno tumukwata nedda tanamulekako ng'akeera kuli n'agenda n'anoonya posti n'azivuma n'awemmula nayo kayeega yanjula tululu nange ofaaki so fe abazimba obulamu bwaffe katuzimbe nga baseka nga bajerega nze najja kukola ssente mu bulungi tewali kivumo kyentya ate mbabuulira amazima genyi oba ogaagala oba togaagala nze nkubuulira amazima omanyi okutuuka essasi mu 2-3 ku lwa Besigye n'emyaka 29 omanyi Besigye kyayogera mu mwezi gw'okunena kusoma mwezi nga 10 it means ebintu ebiyitawo abantu babyerabira dde babikyamukira kanena 226 nebyakyagula bajja kwabera bitte batijja na mulala kati nze tontijjirako bwerigozo osigala nazo aligenda gavumenti eriko yempagira mwe mugende mulonde Kyagulanyi alayire wali olabe bwe namukubira ekipepe wano era lwaki obeera kuba president ani atagala kubeera na president era state house yakuwera ani atagala kubeera state house buli omu akyetaaga abantu balogo kyatalina nga akikuvumira ani atagala kubeera na hamu so nze yo level y'okubeera y'okwekubya ebifaananyi baseggirinya mungende wali nambala obukofiira nagibuuka tokyaliwaawo mpagira gavumenti eri mbuyinza ya Museveni endala bwerijja nga nkyuka simpule naye obula wenaviirano nga nkuyigiddeddeko ddala ebintu bingi nnyo wakanye gavumenti gwe nga bwofaanana oba nze nga mwefaana waliwo asinga gavumenti amaanyi bweba gavumenti nnafu lwaki kyatwalira Museveni emyaka 5 kujjako Obote ng'ate gavumenti y'Obote yali eyenjebusa amagye geekutuddemu buli omu akola bibye why did it take 5 years to topple it down gavumenti erina amaanyi gavumenti eba n'amaanyi okugaggawaza okwavuwaza okuwa obulamu n'okubukujjako Katonda yabugiwa owe Somalia baamuggyako lwate emyaka nga 3 baamuzzaako jjo akajja bamugizeeko juzi olwaki tebalonda mulala Obote yafuga emeka Asadi owa Syria baamukuba ne bamusensola n'adduka ne mu ggwanga ne bamuzza nakati kwali
so bavuka bepankire eyo tewanaabye tewasenyezza maze emyezi nato shavinga government mbi ebyo ebyawalala bemu ebyo mukeremu kala batula abalungi ndowooza y'omukulu Dr. T.AMALE bwe tutyo bwe tulabisa ate olunaku olwaleero ku nsonga za Pallaso na alienskin wabula kyensembayo bajjukiza mwongere okuba nga ate musubscribinga nga mulayikinga nga musharinga ng'ate era mukomentinga n'okomentinga ku posti zaffe ez'enjawulo wano ku Busesa Media. Manya n'eddoboozi nze Jona Saints mbatumirako mwenna abatulaba abali mu nsi ez'ebweru bannange obwagazi tubulaba obwagazi bungi nnyo temujjanga okwo mwongere okuba nga ate era mulaba show zaffe oba vidiyo zaffe ez'enjawulo ze tubateerayo. Jona Saints mweraba.